Yes, our dear friends and followers, tubalamusizaako mwena gye muli. Tetutera nnyo kuvaayo ku nsonga ezitwogerwako abantu ab'enjawulo nti buli omu kyasanze kyabayogera nno, but eno ensonga eri sensitive nnyo, tubale tetuyinza kusirika. Previously twapostinga ku Facebook nti waliyo abantu abakozesa amannya gaffe. Okusingira ddala waliwo abakozesa amannya gange. Nze sirina Facebook page eri mu mannya ga Derick wa radio. So waliyo omuntu okusinzira ku research gye nakolaga yali Dubai yaggulawo page mu mannya gange ebifaananyi akozesa byange, akozesa Derick wa radio, afeera abantu abalimba abawa emirimu abakolera passport biki bingi. That is not me. Tuyina Facebook page ziri bbiri, eya Muna and Derick, then neya Amomona 256. Ezo zokka. Bw'otafuna message kuva ku eyo page, abasigadde bonna bafere. Okitegeera bannaye, company tuyina company bbiri zetukolera. Tuyina company ziri bbiri. Tuyina Multimine Tours and Travel eya Dubai eyina ne branch wana Uganda. Netukolera ne Nadia Excel Recruitment eyo specifically etwala abantu Germany. Tetukolera ko company yonna. Yeah. Germany yokka. Germany yokka. Awatali USA, simanya UK, simanya wa only German. Kati nammwe abatufuula content nga bwe muwagalira bwe mutwogerako bino biri oluvannyuma nnaku 2 nnaku 3 mutwogerako bannange musooke nga mukole ku research nga temunaba kwonoona mannya g'abantu. Oyo omukyala gwe bapostinze simanya Helen tetumumanyi, tetukolangako naye. Tuli signed under 2 companies zembagambye zokka, abasigadde bafere. TikTok nkozesa Derick wa radio eri emu yokka eya single R, ziri endala zonna abo bayaaye. Muna ayina TikTok accounts 2. Yeah, ziri bbiri. Eya Muna 256. Then nagulawo n'endala eri mu Muna Babe. Eyo nagigulawo olw'ensonga nti nno enenkadde baali bagiropanyo, so nenjitekawo nga backup, so ziri bbiri. So bannange ndowooza ensonga eyo abantu abayogera ebitali bituufu ku ffe ne muleeta information ne mutuwandikako amawulire gammwe ne mukola content wammwe nga si bituufu, bannange musooke munoonyereze mumanye ekituufu mulyoke mwogere. It is still okay okwogera nga bwe mwagadde, but ensonga eno erimu ssente tubale tulina okuvaayo ne tugyogerako kozi bafeeze bambi abantu bangi. Ife companies etukolera tetukwata cash wa muntu, ssente abantu bamanyi eyo zisindika, enamba z'essimu tuzibateerako awo oba ntegeerekese. So gwe wenna adiringa n'omufere, it is at your own risk. Tuvuddeyo ne tulambulula ensonga zino twazoogerako dda, mudiringe n'abantu abo at your own risk. Okitegedde? Bwe bakubba togamba yali Muna and Derick. Tukolera companies ziri bbiri, kati mwebyo bye mwogerako, we don't deal with individuals. Tetukola n'abantu sekinoomu, only companies.